Essaza ekkulu ery'Embalala litongoza ekibiina kya Archdiocese of Mbalala Development Foundation AMIDEFO n'ekigendererwa ekyokulaakulanya essaza lino nga bayita mu pulojekiti ezitali zimu. Babadde ku ekereziya y'ekigo ky'e Bugangayizi mu disitulikiti y'e Mitooma nga gwetabiddwako abakulu okuli amyuka sipiika wa Paalamenti Thomas Tayebwa era ssente w'ekibiina kino. Omugenyi omukulu abadde King Caesar Mulenga. Ssaabasumba Grace Lambert balina omugisha yakulembeddemu emmisa n'asaba Abakristu obuteeraba ng'abatalina wabula bakole ebirungi ebigenda okwaleetera amakungula amalungi. Dr. Mugisha and your family and your network, thousands and thousands you have fed. Buli omwe ndeba Kristo wa Amuda fraternity nabo baliyo mbalise 15 buli omu muri to yerebe nkako akasigazi k'emyaka engahi akakemigate engahi. Tayebwa ne Engineer Silver Mugisha batongoza ekibiina era ne banjulira abantu ekirubirwa kyakyo ssaako enteekateeka gye balina ey'okuzimba ekizimbe ekibalirwamu obuwumbi 8 mu obukadde 53 okusobola okulaakulanya dayosisi. Kiza kutwalaho biliyoni 8 n'ecweka or thereabout kandi twesiga ngu mwatuyamba tukaliisa Archbishopu ekyo kizimbe omu myaka 2 nkiba kyahwire twaweza kukitandika. King Caesar Mulenga asibye abantu okwettanira enkulaakulana ebeereeteddwa nga waddeyo obukadde 10 ng'entandikwa n'asuubiza okusereka. Nyekolemu omulimu gwa hanu nanye mu Jeji Foundation ndaza kutamu miliyoni 100. Sipiika Tayebwa naye awaddeyo obukadde 10 n'ababaka ba Paalamenti bazze nabo bawaddeyo mu nteekateeka eno ng'omukolo gugenza okuggwa nga basonze obukadde 361. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.